oli ku BOCAT TV leero enkya naluli BOCAT TV. Okay, buterevu nkwaniriza atera ku BOCAT TV olunaku olwaleero nze Sula Ssenyonga HAJJI TITIIBYA ate nga mpozi nzize n'olukala lw'abakyala n'ebigambo mpozi era ebikozesebwa mu baami. Omukyala wenna ali eyo bw'obanga owulira omusajja ng'agamba nti gundi alimu ekigwo aba tategeeza nti yagwa, aba ategeeza omukyala eyazaalako. Bw'oba owulidde omukazi nga bagambye nti gundi yafuna second hand, aba tagamba mmotoka nti second hand, aba ategeeza omukyala eyazaalako. Kati gwe omukyala yenna ng'oli eyo nga wazaalako manya nti oli second hand. Omukyala yenna ali eyo nga wakwegamba wazaalako manya nti olimu ekigwo. Kati nzize n'olukala lw'abakyala abalimu ebigwo naye ng'ate bambi Katonda yabayamba ne babawasa ku mbaga ez'ebbeeyi eba nga bafumbirwa ku mbaga oba okwanjulwa ku mbaga nga za bbeeyi, kitegeeza bali laki. Kubanga n'okuwasa omukazi nga mutufu alimu ekigwo nga oteekamu ssente zo nga teweesise namu. Ngenda kubeera nga mbalwakinga nzize n'abakyala 10. Abakyala 10. Kantandike n'omukyala bamuyita Ruth Kalibala. Ruth Kalibala ngono omukyala wa Bwanika. Ruth Kalibala agenda okufumbirwa ewa mukulu Bwanika ayina gye yasooka okuzaala obwana bwe 2-3. Yabuzaala mu Nsubuga Masanda. Yabuzaalamu. Kati we yaveeyo mukazi wattu bwatyo n'abeerawo mu mbeera eyo bwetyo paka lwe yafuna Kalibala, lwe yafuna rather Bwanika. Namukuba embaga eri yennyini. Embaga yaabwe yali ya bbeeyi, buli kimu kyali kirungi nnyo. Ogwo omukisa ne gubeera nga atalise ennamba e10 agiridde ye nga ye omukyalo oyo Ruth Kalibala. Ne tugenda ku namba 9. Namba 9 yange nno ey'omukyala alimu ekigwo naye nga yafumbirwa ku mbaga ey'ebbeeyi ate empozi nga yamenya ebidaala. Tulinamu omukyala TITIIBYA. TITIIBYA agenda okubeera mpozi nga afumbirwa omwami we gwalina essaawa zino. Yali olwedde alina gye yasookako okubeera mu kweyeyamu mu bino ebyaffe eby'ekiyaayi eby'ekivubuka n'azaalayo muwala we. Muwala we naye kati ndowooza n'atera n'okwanjula kuba mukyala mukulu bwe twogerera. Bw'atyo n'avaayo n'agenda ewa Katongole omutongole naye n'akulungulayo emyaka gye yakulungulayo eyo. Mukyala wa mukisa nnyo ono wa bisima. Bw'atyo gye yava ewa Katongole omutongole ate n'afuna omugagga wo mu kikubo n'abeera mpozi nga ate amuwasa. Ne tugenda ku namba 8. Namba 8 yange erimu omukyala gwe bayise Stesha Mayanja. Omukyala Stesha Mayanja bwe yali akyali muto nga bakyali mu by'okweyiya, yalinayo ka boyfriend awo. Boyfriend ono bamuyitanga Fred Kiyingi era naye yali akuba nnanga. Ebiseera ebyo by'emabega eyo kati akuba nnanga mu Eagles Production. Naye ng'ate bw'amaliriza okubeera nga bateŋŋana n'oyo ne bagwaŋŋanako ne Sekyewa Charles. Ne beekubamu bye beekuba ne beekuba bw'atyo najja n'afuna omuyaaye n'amuzaalamu omwana. Bwe yamuzaalamu omwana oyo omulenzi firstborn, abasinga baali balowooza wa Sekyewa, naye omwana oyo si wa Sekyewa wabula taata we mulala. Oyo omukyala n'abeera nga naye afunye omukisa n'afumbirwa ate omukulu gwe bayita Mubiru. Namukuba embaga eri Makunale yamenya ekidaala. Ogwo nagwo mukisa. Mbagambye mbawa lisiti y'abakyala abalimu ekigwo. Alimu ekigwo sirowooza nti sigamba nti otegere nti nti oba yaserera n'agwa ye mukyala yazaalako omukazi second hand. Ne tugenda ku muntu namba 7. Omukyala ono ye Maureen Nantume. Omukyala Maureen Nantume ali mu namba 7 olw'ensonga nti naye omukolo gwe gwali gwa kabi nnyo. Naye nga before tanafumbira omusajja oyo gwalina, jjukira omusajja oyo kigambibwa kituufu. Omukyala ono omusajja gwe yafumbirwa alinayo ate amaka amalala ga running omunda n'omukyala omulala Munyankole. Naye nga tanafumbirwa omukyala oyo musajja oyo Maureen Nantume yali mu kifo kyaffe ekyomusanvu. Lwaki? Yalinako boyfriend we eyamuzaalamu omwana amuyita Semwogere bambi yafa, yali akuba nnanga mu Eagles Production eri enkadde. N'amuzaalamu omwana we oyo gwalina eya firstborn. Kitegeeza naye alimu ekigwo naye fortunately enough n'afuna ate empozi omusajja yamuba ekidaala.
Ne tugenda ku mukyala namba 6 ow'omukisa naye nga alimu ekigwo. Omukyala ow'omukisa nga atalimu ekigwo Mama Fina. Mama Fina gwe bbanga ly'omulabidde ng'oggyeko taata Fina. Amufunye abasajja abo babiri abaddako ng'ate bombi basajja b'amaanyi. Yalina Meja Kigundu. Adenyo balina ono gwalina kati recently yakamuwasa yakamuwowa omuzikiti akodi Kampala. Naye ng'agenze bonna abo bombi okubalaba okubasinkana ng'olredde avudde mpozi nga azadde omwana gwe bayita Fina. Era yamutumisa erinnya eryo Mama Fina. Naye ye yamuzaala musajja mulala. Kitegeeza zino embaga ebbiri z'akoze okuwowa okw'emirundi ebiri kwakoze. Akukoze ng'olredde ekigwo kye yakifuna. Ne tugenda ku mukyala Namukisa wadde ng'alimu ekigwo mu namba 5 ye Senga Kulannama. Senga Kulannama bamukubamu n'akayimba Abudumulasi nti ye buli mwaka awasa. Kati goberera nnyo genda omugugolingeko omanye Senga Kulannama yaani ffe tumukuwadde. Yakasembayo okukola embaga ye okwanjula kwe kwasinga kubeerako basawo baganda. Naye kwe kumugwe gumu ku mukolo still ogubadde ogw'ebbeeyi ennyo. Bwe tutyo ne tugenda mpozi ate mu mukyala namba 4 akuta ekifo ekyokuna nga mukyala yazaalako alina abaana naye ate n'afumbirwa oba n'afuna embaga ennungi eya ssente ey'ebbeeyi. Judith Babirye gwe twogerako kati omukyala ono Nakawere yazaalidde mu Amerika. Taata w'omwana oyo gwe yazadde Honorable munne mu Parliament. Naye nga ate Honorable oyo ate alina omukyala omulala. Nenga babiri before tanafumbirwa musajja oyo yalina bbaawe ng'amuyita Niwo yali bbaawe oyo naye yamukunkumulamu abaana abawerako ddala. Naye yamala n'avaayo Katonda n'amuyamba n'afuna Honorable n'amwanjula era bwe ne bazaala omwana bebi oyo gwe baakazaala. Ne tugenda ku mukyala alimu ekigwo oba omukyala second hand ng'ono mpozi yali mu namba 3. Ono ye mukyala Zari HASAN eyali mpozi mukyala wa Semwanga. Ono ye yakola ekyafaayo n'akulosinga boda n'afuluma ebweru n'agenda ne yeefunirayo akaana akato ka Diamond ne beekuba embaga. So kitegeeza omukyala ono wa mukisa nnyo kuba tekisangika omukazi second hand okubeera mpozi ng'ate azeemu n'afuna second chance. Ne tugenda ku mukyala ali mu namba 2 nga alimu ekigwo oba second hand nga yazaalako naye nga bakoze embaga oba okwanjula okw'ebbeeyi. Omukyala ali mu namba 2 ye Rema. Lwaki Rema ali mu namba 2? Nti Rema yazaala mu Kenzo era gy'abadde nga mufumbo dokita gye yamugye n'amukolera omukolo gwonna mugenyini gwe mukyayogerako up to now. Naye ebyo byonna bibaddewo ng'akyali mwana muto tannagaayuuka bakuyita butya tannakaatuuka bwe gwa mwenge tannakaatuuka nnyo. Yensonga lwaki tumuwadde namba 2. Omukyala akutta akati gwe baakolera omukolo ne gumenya ebidaala ebyalo abantu ne bakuŋŋaana kyalo ku kyalo naye nga yalimu ekigwo ye omukyala Rebecca Jingo yasooka kubeera ne boyfriend we n'amala n'afuuka bbaawe bamuyitanga Roy Kapale atamumanyi ye yayimba mukyala Naye kyonsoomooza yali mu Diamonds Production ey'akatolu bwama eyo gye basisinkana ne bakola amaka ne bazaalayo akaana kaabwe. Roy Kapale n'amala n'akita n'adduka n'agenda mu Amerika. Bw'agenda mu Amerika Rebecca Jingo agenda okulaba ndowooza omusajja nga takomawo. Bw'atyo yasalawo n'afuna Joel Isabire yakola embaga nga ya buwumbi na buwumbi kubanga eno yo yaliko n'ennyonyi. Ku mbaga z'enkumenyedde waggulu eri ezisoose oba okwanjula tekubaddeko kwanjula kubaddeko nnyonyi. Naye okwanjula kwa Rebecca Jingo kwaliko ennyonyi. Okwanjula kwa Rebecca Jingo kwaliko ennyonyi chopa ne baleeta ne bateeka mu kisaawe omukolo wamma ne gumenya ebidaala. Bwe mba nnina bendeseeyo nga naawe obamanyi nkusaba okomentinga wano wansi oŋŋambe nti gundi omuleseeyo mwongere ku lisiti tujja kubeera nga tubongerako. Tova ku BOCAT TV yongere okusubscribinga.
oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV